ki otambulirawo. Nsaba mukubireko omukwano gwa brother ki. Nasinaba kweyongerayo nsaba okufukamira ffe ng'abaana okwebaza taata ne maama okutuyigiriza eddiini n'okutuyigiriza empisa mu industry mwendi bw'oba tolina mpisa era otulabirawo. Nsaba twebaze maama ne taata wamu bakwatidde wamu okutuyigiriza empisa. Tweyanzisa nnyo taata ne maama. Bazadde baffe baatukuza nga tulina eddiini era Father Kasule wa kika kyaffe ye father gwe tulinayo mu kika kyaffe. Nebaza abasawo abajjanjabye maama, ffe nga bwe mutulaba wano tukwatidde wamu buli omu kyasobola, naye tulina last born waffe Winnie ali awo yabadde gye tukola, twamutuumanga akola night shift. Night shift tebadde nyangu nnyo, obadde olina okuba nga otunula 24/7, tasobodde kuyimirira, yoyo last born waffe. Naye nga mbeebaza baganda bange, mwebale okukwatira wamu, ffenna tukoze ng'ekitole. Era maama ennaku ezisembeyo ffe tubadde tetumanyi nti oba agenda kufa, naye nga buli kaseera abeera atugamba mwebale kukwatira wamu, mwebale kunzijanjaba, ndi musanyufu nnyo, mwebale kunzijanjaba, Mukama abawe omukisa. Abakwaya mwebale nnyo okukuuma maama. Nze nkuze ntambula ne maama mu kwaya, nali muzinyi era abakwaya bamanyi bulungi nnyo. Obulamu bwonna tubuyiseemu nga tuli bantu ba church, tuli bazaddeeri, ndowooze oba kyali kiti ate nennyingire no mu secular music, naye nayo si waabi wetuli. So mbeebaza okukuuma maama ebbanga lyonna lye mubadde nayo. Aba fraternity eya music neeyanziza nnyo, neeyanzege mwenna ba celebrities abazze okunninyira mu bigere. My brother, I call you a brother, I call you my uncle, baby cool. Thank you so much for everything. Sijja byogera nnyo. Nsaba taata ogume weetuli, tugenda kukuuma era tugenda kukuumagana. Emikwano mwenna abatulinyidde musaayi tubeebaza. Omukama awe maama ekiwummulo eky'emirembe ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebeekere emirembe. Amen. Abo be baana kakati tubadde tugenda taata waffe abooluganda abafiiriddwa mwenna n'abantu bonna mu kkanisa. Olunaku lwaleero si lubadde lwangu, si lulungi, naye twebaza Mukama atutuusizaawo n'atusobozesa okuba nti tusobodde okuba nti tujanjaba, tuwerekera, tusabira, teera wamu tunyolwa ne famire eno. Ku lw'abayimbi ne fraternity eno eya music mu Uganda Bajuwaliise Entertainment, tutuuse okusaasira eri famire era tusaba Mukama abagumye. Tukuze ne Fiina mu music era tujja kusigala ffenna, naye njagala okwebaza Fiina olw'okuba nti osobodde okubeererawo maama wamu ne baganda bo, kiba ekyokulabirako eri abalala bonna. Ngera be batusabye nti tetujja kuyisa bingi nnyo olw'obudde, njagala nsigale nga on behalf of the music fraternity maama omule mirembe era tumuwerekere, Mukama amureceivinge n'emikono ebiri amusonyiwe ebyamusobako. tweyanzeege
anti nakafeero aipakinira okusaasira tukukwasa mami waffe anti nakafeero tukakasa nti naye alibanga abalala bonna naddala abakristo abafiira mu kristo olunaku olw'oluvannyuma naye waakuzuukira wamu ne kristo kale nogowa ekisaayi mukama wulira okwerayirira kwaffe emiryango gy'eggulwe mami waffe onaayingire naffe baalese eno naddala dadi waffe abaana abazzukulu abooluganda n'emikwano obukkiriza okw'amazima butulemu kutukubagize tukikusabye nga tutya mu kristo mukama waffe ayi bakirataggwawo kukwebaza ebirungi byonna biwawa omuzanga mwono ng'akyali ku nsi kuno naffe tugattebwe n'abatuukivu mu kristo otunategeerera bw'oliwo ekisa okukkiriza okw'amazima butukubagize okutuuka ffenna tulisinkana mu kristo ayi mukama muw'ekimumulo ekitaggwawo ekitangaala eky'olubeerera kimwakire aterekere emirembe amiina omukama abeere nammwe n'awabeere nsaba katonda omuyinza akwina paati ne mwana ne mutuukirivu ab'omusango kubakuume kubagumye musigale nammwe ennaku zonna tutuuleko nga tukyala tukasabe faada newanawagambula ero ng'egyosomeffe n'ekitangiro ate akazindaalo tukaddize musi